myself to the establishment of my land colleague. I wish for state to clearly tell this honorable. We have never seen the complaint in this case. We want that section, this clause, the complainant in this case. The offenses arising from the church worship, before the ancestor with Islam leader, whom we have been, who is the deceased person we worship. And the worship, the deceased person cannot complain or cannot institute criminal proceedings. The worship, the state always said, they have said that the investigation is still ongoing. The worship, if the state is not ready to constitute this case of worship, we do not see the reason why they be hurried to bring the accused person into court. So they bring the worship. They should give us an indication when the investigation will be done. Your Honor, I associate myself with the establishment of my land colleague. Yes, sure, and for here. I wish for state to clearly tell this honorable court the investigations are complete. Council Omusago is representing the accused person. Omusango okuli wekitiibwa Honorable Tobbi Kibuga Kenneth Ssaabagayumba emisango gy'abavunana kooti omwezi oguwedde. Tukomyewo olwaleero ekitukomezaawo olwaleero nga twagala kusaba kooti kusinziira ku musango gwa baklayant baffe. Omusango tegulina complainant. First witness asooka oba key witness omusango tegulina key witness kuba kusinziira ku charge sheet yaabwe complainant yaabwe yafa. Era nga balooya ne state ekikkiriza nti kituufu Sarah Mulira complainant who is a key witness this case yakola ki yafa. So netusaba nti since key witness yafa omusango guno segeza tebalina bujulizi. Then ekirala tugamba nti omugenzi yafa naliko ebyobugagga mu mateeka omuntu aba alesa abantu abalina okufuna letters of administration kusikira ebyobugagga okuadministering ebyobugagga bye. So netulaba nga tewaliwo legal mu mateeka administrator ku bintu bya Sarah Mulira ayambe okubeera nga bafojinga endagaano naye. So netusaba nti sisi tewaliwo key witness Sarah Mulira, tewaliwo administrator bintu ebyo. Netusaba charges eziri against the accused person kuba mateeka tusobola omuntu omufu tasobola kukola ki kugulawo musango ku muntu. So ekyo kituleese olwaleero. So tubadde tukyali awo state n'aleeta nti akyusizaamu oba akyusizaamu mu kaaba yaabwe n'aleeta amended charge sheet. So tufunidde ku amended charge sheet kitukoze bulungi nti tewaliwo misango mipya ebongeddeko baklayant baffe naye just bongeddeko baccused person abalala babiri. Kuliko Arthur Mwine n'omulala Mita Minya. So state netusaba nti si state ebatalina bujulizi abatalina proceeding namusango guno batubuulire bibyo banabeera kukola ki okumaliriza okunoonyereza. So ffe netusaba nti baba tebali redde musango gwongerezebweyo kiseera ekitali kigere. Emisango gya criminal gyonna ogenda ku poliisi ogenda nga complainant. State yebeera n'obuyinza okutambuza omusango ogwo naye tebabeere bajulizi. So omusango gwa state
naye tebalina mujulizi key witness number 1 taliwo. So okubeera nga olina ekintu naye nga tosobola kukiprovinga obeera nga otolina omuganda ng'abaganda bebagamba manyizi siri muganda nti okukuuma izitu lubaale nga lubugo ki. So bayinza okuba bali mu kukuuma lubaale naye nga olubugo balikola ki balubbamu. So yes batuufu okutambuka okubeera nti omusango gwabwe naye tebalina mujulizi webagamba nti bafujinga endagaano ye bakyusa ekyapa kikozi oyo yalina okujja yeyogerera agambe nti omukono gwange bagufujinga wano kyabo bekubaana kitegeera nti abakyusa ekyapa kyange kwesikwesi. So tebalina kubuzibu okugamba nti omusango gwa state naye that is criminal bwati bwabeera nti ogenda ku poliisi state yeddiza ki omusango naye ate gwe complainant ofuuka witness. So tetumanya ani yagenda nga complain. On the previous state, there were errors that were noted on the charge sheet. We have since amended the charge sheet. Other than the errors, we have added 2 accused persons. Maintenance month. Oh, we give it around 6 days. You get up